Zizi n'ensonga ezaaganye Pastor Bujingo genda ku graduation ya muwalawe banaye byo bikabiza ddala amaziga era bimaliramu ddala amaanyi banaye mukwana abakyala bana ababiri omuto w'olubuto kootadde ne Suzan Makula bakozesezza obukujjukujju bwonna obuwugula omusajja Pastor Bujingo okugenda ku mukolo gwa muwalawe banaye mbiyina maaso awo naye nga sinaba kubanga mbikutuusaako mukwano mbadde kusaba vidiyo eno soko ogimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atina subscribe nga wano ku Suvia News Extra mukwano subscribinga era ongene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo mukwano wano nze mbeera n'ebyokya bwe ntyo nkutandise butereevu munnange tukimanyi bulungi nnyo ono omwana wa pastor Yes, wadde baali bayawukana abazadde naye era omwana tekimugana kuba waki tekimugana kuba wa pastor kuba mu ntandikwa Pastor Bujingo yali amuweera naye munnange gye byasembedde ku ntikko Pastor Bujingo ye yamala n'alemererwa mu kuwo naye maama we ye n'asigala n'atuukiriza ekirooto kya muwala we era okukakana okutuusa omuwala we yakoze eki okutuusa omuwala we yamaze naye munnange tukimanyi bulungi nnyo Pastor Bujingo alina TV sort media bannaye gamba abantu ab'enjawulo batimbye ono omuwala munaye nga bamukulisa akulika munnange empewo y'okumakya akulika biki naye munnange ku TV ya Pastor Bujingo tewali n'omu yakiyisizaawo ekirago nti oba munnange muwala wa Pastor Bujingo yamaze emize ye munnange Suzan Bujingo ayongedde okukakasa nti yajja kufumba nti ate omusajja agenda mubeerako bwomu naye naye muleke mbabuulire mukimanyi abasajja bakulimba bulimbi mukimanyi abasajja balinga baana batoze munnange okuva buto bwange nawulira okuva buto bwange nga mpulira bagamba munnange abasajja babalimba bulimbi abasajja balinga baana batoze nga sibikiriza lwaki ndeese ekyo munnange Suzan Bujingo olwawulira nti no muwala wa Bujingo omukulu akoze ki amaliriza emisomo gyo no muwala wo omwana wa Teddy n'agamba nno munaye Bujingo yalikola ki genda ku mukolo gw'omwana ate singa agenda ku mukolo gw'omwana manya nemujja wange Teddy aba agenda kola kyaba agenda mulabiramu munnange Suzan awo nga yeekoza ati munnange baby Bujingo munaye mbadde nina ekiteeso Bujingo nga mbuuza ati munnange maaku Suzan Makula kiteeso kingamuga munnange omanyi mbadde njagala tukole naffe wano omukolo tuyite abakozi b'oku TV yaffe bonna bajje wane wakati naffe tusobole okukola ki tusobole okujagaliza wamu era maaso awo olina ka vidiyo munnaye nga Suzan Makula nga ye ebintu yabyekwatiddemu nga DJ naye nga lwaki yakola ekyo ekintu ng'abika Pastor Bujingo akatambala ku maaso Pastor Bujingo aleme okugenda ku mukolo gwa muwala we omukulu kagutereko ka video When the mic is your pastor. ndowooza nammwe ka vidiyo mukeerabiddeko bannange kyekyo ekyali ewa Pastor Bujingo mu makaage ku lunaku muwala we omukulu lwe yakola ki lwe yamaliriza emisomo gye bannange Suzan Makula ayongedde bategeeza nti ebyo byonna bimwewanika bimugamba mbu tiimu mugole bimugamba mbu tiimu Teddy ye mukwano ayongedde bategeeza ye omusajja amuliko bwomu bannaki bye byali ku sayidi ezeyo naye bannange abakazi balina obwongo kati weebuuza oba ekyo kintu yakipanga ate n'agamba omusajja omukwatira wano ewaka kankolewo omukolo tuyite abakozi b'oku TV bonna bajje ewaka bannaki naye munnange Yesu wadde emikolo gyaliweera munaye Bujingo mwamulabanga omusanyufu mwamulabanga omuki naye munnange era yali ali ku kanaayo kyani mbuuza kati akuba omutima muli munda gwali gumulumiriza ogw'omwana we Yesu wadde yeeyisaako nalaga nti abaana tabaagala takola kine naye era wadde waafuna yekayika watudde ng'omuzadde era kimulumiriza eri ekyabaana bate ye omugole olwamugwa matuna olwategeera nti bwe munnange mwana wa Bujingo omukulu akoze eki amaliriza emisomo nti era munnange Bujingo ssaawa zonna yaligenda ku mikolo bannange yakubiirawo Bujingo n'amugamba ssebo nze kasita osalira ekkubo n'ogenda bwe bobo nze nga nange nvaayo nzira mu kamera ebyokubeera mu privacy nkoze eki mbikooye kuba wano ekisooka n'ebintu byewansuubiza byewaŋŋamba okumpa nga nfunye olubuto tokola ki tobimpanga bannaye nabyo bye byali ku sayidi zeeye wa mukyala mugole ne bannake ngera tusooka vidiyo katono nnyo ate male nkwongereyo n'amawulire ebibbe tebyala ne bw'okikozesa emyaka emeka nga si kikyo tekiriba kikyo ekiyita waggulu otegeranga wansi tiimu Teddy no matter what Suzan Makula nawe obufumbo byomye pozi nga tebuli ku baana ba TikTok omukazi gwe nga twakkolimira nga tusabye ssaalo okuva wamba obufumbo bwa munno ebyo byonna byandibadde awo notakyayisa musajja baana be
wali tutto omusajja n'omukazi namumukyayisa naye n'otamukyayisa abaana be. Abakazi bali eyo banoonya school fees w'abaana, abasajja bakyawa abaana baabwe, naawe oli omu ku abo, naawe kabakulekewo. Ate wawonya n'abaana yo nga wagisabika n'olema okuzaalira Bujingo. Tuli wano tuyinza n'okuba nga essaala zaffe ze zaakolemeza okuzaala ewa Bujingo. Tiimu Teddy naye batakuddira Teddy naye ng'obufumbo bwa Suzan Makula ne Bujingo buvuddewo. Mukazi gwe ng'otulinnyeeko olwa Bujingo. Kookirabe naawe. Bomunange batimu no divorce batimu Teddy Bujingo bafulumya ebisongovu bana ikintu kyo kinyiza nnyo omwana banange omwana ni wabanga yakunyiza takali Yesu wadaba mbagambi mbono omwana wa Pastor Bujingo ono eyakoze ki yamaze emisomo gye mbokuva we bali bayawukana ne mama we munange mbono omwana yatandika okuweereza Pastor Bujingo ebivumo ng'amuvuma bunatukeesera nga tambala mu magezi ngala Pastor Bujingo kye kyamuviirako nogana okola kyokuddamu muweerera ni mama na wakubadde omwana yakuvuma kale na wakubadde omwana yakunyiza ne banange waliwo n'akaseera akabakeetagisa mutata ne mama ekitali kugamba nti batata yafa tata gyali mulamu Mukama Katonda kale nze ngaze mpulira kyankutteko nnyo ku mutima kuba bambi mwaka akaseera ono omwana ke yalimu we yali yasinga okwetaagira kitaawe we yali asinga okwetaagira abazadde bonna naye mama Pastor Bujingo nga yali eri munnange n'abakazi bamuwuba eno mama baby mama tuusu amugamba kastori salaba oti n'ogenda nzenge ebyama mbyatula ero munnange ne Suzan Makula nga naye amugamba gezogenda ate munnange emikolo gye twakoze waka abantu banalaba batyanga ate ng'emikolo okoze ki emikolo ng'ogivuddeko kwegamba yo omusajja kola olunaku Yesu wadde eno Teddy Bujingo ne muwalawe baali masanyu naate nga ye munnange eri Pastor Bujingo nga ye alikanayo kyani nga ye akaliko kuba omutima nga kwegamba omutima nga wiyagala kujja bwa mwana we ate no olubutamugamba kukolisala nze vayo neeyogera nti n'olubutolo twatesa bino webitinewe bitate munaye nga ne Suzan Makula nga naye agamba mukwano tewali kuva waka so bye bibiri mu side ezo nga minyogero bajokeze go wena mukwano atuna subscribe ngano ku Suvia News Extra ti mukwano subscribing ero nyigene mu notification bell mukwano osobola kufunira nga zino video mushi mu budde atuna subscribe ngano mukwano osuwa bingi anti Suvia News Extra banaki naye ateranga ye mukyala Teddy yayongedde bategeeza nti munnange okusinziira kiyali alabe mabega kaabo kale obukalu bwaliwo wakati we ne Bujingo ate kati ennaku zino mpuno ebintu bigenda bikyukamu kati omusajja ye nga ye kulwe alaba agenda atere kitegeeza ssaawa zonna